Ngabuli John ku Standard TV wa Standard News yugi ku mukutu gwafu gwa YouTube mbanzi kusema emboozi eno emboozi eno efuse emboozi bannaye nange da Element Man muzukulu wa Mugema kati nno omulambo gufuse omulambo abantu baagala mulambo gwabwe gwe maama yonna gy'oli bubagamba nti ffe tulina okutuwa omulambo gw'omwana waffe sobola okuzika ku kijja omwana waffe tagenda mu ngeri bwetyo kati nno abooluganda emboozi eno tugenda kubeera nga tugigubera mpola mpola era nzize nkugamba nti abantu bano oboolyawo njagala okutegeeza nti nga bo abafamire bagamba nti omukyalo ono ayinza okuba ayinamu ebitali bituufu ayinamu ayinza okuba yakola embaliga mu bufumbo bwa muganda waffe omulamu waffe bo gwe bandi bayise ono bamuyita mulamu waabwe nti mulamu waabwe yakola ayinza okuba yakola embaliga mu bufumbo bwatu n'asalawo okubeera nti agaba omwana kati nno bino nno bagamba nti bo tayinza kubeera nti bakkiriza nti omuntu waabwe oba omwana waabwe Paulina Namigadde nti ayinza okugenda bwatyo mu ngeri gye batategeera bano nno bagambye nti baagala omulambo gw'omwana waabwe baguzika ku kijja ekitali ekyo omukazi tagenda kubeera nga addamu kulinja ku kijja singa taba mulambo gwabwe era nti n'abaana batandise okubeera nti bababuusabuusa omukyalo ono Jumba Kasim oba Jumba Kimuli Flower nti omukazi ono abadde alina abaana basatu ewa muganda we gweta David Kasem kaseera kano ali emitala w'amayanja yagenda kuba kyeyo kubeera nti alabirira famire wabula mu kaseera kano yagenda omukyalo nali lubuto era ng'emitala w'amayanja yakamala emyezi 3 bweddu wabula mu kaseera kano omwana yagenzi n'abeera nti afa mu kufa ne bamutwala mu ddwaliro kyokka n'afiirayo omukyala n'ajja n'agamba nti nno omwana banne bamunzibyeko mu taxi mwembadde ntudde mbadde nkyamye kugula ya time bino nno abooluganda baaliwakanyiza nga bagamba nedda omukyalo ono bingi byabakoze tetuyinza kumala gakkiriza musayi gwaffe kugenda bwe gutyo kati nno wano nno bagambye nti omukyalo ono ayinza okuba alimu engeri nti omwana waabwe yinza okuba amwalidde omusajja omulala kuba bo tebayinza kubeera nga bakkiriza nti teyinza kubeera nga bakkiriza nti omwana ono ddala kituufu yamaze gabula bwe batyo kuba bagezezzaako okubeera nga banoonya bagenze ku poliisi ez'enjawulo bagenze wa singa abeera omuntu yenna azuulwa omulamu n'emyemye kati nno wano omwana ono yaliira kuziikibwa lwa 6 olwa wiiki eno kyokka mu kaseera kano mwana tebannaba kumuziika bo bataddemu kakunda nga bagamba nti omukyalo ono kyandibanga ali emabega okubeera nti agaba omwana waabwe era mu kaseera kano bamwagala mu bwangu kwegaba mutaddeko akazito k'amaanyi okubeera nga aleeta omusaayi gwabwe ababiri wajja yatadde omwana kuba ebigambo byayogera bo baga nti bakola ki tebabikkiriza kati nno kambawe abantu bano nga bagenda mu maaso n'okubeera nti beemulugunya ku mukyala waabwe bo gwe bagamba nti nti yayinza okuba yatutte omwana ono n'amugabira abasajja abalala era mu kaseera kano bo baga nti bagenda kubeera nga bakkiriza nti omwana ono kati bo nga bo abafamire ensonga eno bwe bati bwe bagyogerako kambakuwe bagenda basome kuba nti batunyonyola obulungi oba bazuule oba mwoyo kigwe bagamba nti kuba bagamba nti omukyalo naffe twamukowadde era twamulabirawo ng'embeera ze tetugenda kubeera nga tuzigumiikiriza erinnya Naabasirye Face nze nnina okwemulugunya kyamazima tutudde wano ennaku 2 nga tunoonyereza ku by'omwana okufa kwe naye ne tubeera nga tubuliddwa egundi yonna okulaba nti tufuna omulambo bazze twatudde wano ne tubeerawo nga abafamire ne batugamba ekiro nti bagenze ku kamera ne basanga ng'omukyala basoose kuseruka ku ddwaliro ne bagamba omukyala basanze ng'amannya agaliyo si ga mwannyinaze
n'omwana amannya agaliyo sigaffe. Ekyamazima amannya saagabuuzizza agabaddeyo. Nempulira nga omutima gunnuma. Eŋŋaane bannange nze ndabanga mutuzannyira ku buki? Ku bwongo, nga nze ndaba omukazi atuzannyira ku bwongo. Abamu tebakkiriza. Yo omukyala agamba nti omulambo yagulese mu nsawo n'atambula mbusime n'agenda okugula airtime. Bwe yagenze okugula airtime bwe yakomyewo mbwenga emmotoka egenze. Tumugala tewakutte emmotoka n'ogoba ku mulambo tinagugobyeko ne bigaana. Ate ku ddwaliro yo papa gamba ki? Ddwaliro wa? Omwana gye yafiiridde. Agamba nti teyafunyeyo wadde ekiwandiiko n'ekimu. Ddwaliro Emulago teyafunyeyo wadde ekiwandiiko n'ekimu. Ffe tulaba nga atuzannyira buzanyizi ku bwongo nga tuli mu katemba. Atubuulira ekituufu, ffe tukooye katemba oyo gwatuzannyanga wa buli kaseera. Si gwe mulindi gwe ogusoose ng'akola ebintu ebyo eby'obwakatemba. Naye tulabye nga tulemereddwa. Bwe tutuuse tulabye nga tulemereddwa. Era nze mbadde ku abo abamu ababadde beekalakaasa okuba nti ava wano agenda aleeta omulambo. Bw'aba taguleeta tadda wano. Nze oli mwannyinaze ali bweru, omutima gunnuma. Bw'aba nga amannya mu ddwaliro waliyo ga musajja mulala n'aga mwana nga ga mwana mulala, ate wano ki kyaba akolawo? Abakulu aba famire bagenze ku ddwaliro ku Seroka. Bwe bakomyewo ne batugamba senga tekyabadde nti oli mutabani waabwe bandikomyawo, kubanga bagenze okutuuka ng'amannya ag'omusajja agaliyo malala, aga maama agaliyo geego, ag'omwana agaliyo nago nga malala. Ne tuwulira nga bitusobedde tetubitegeera. Omukyala omutuufu w'erinnya y'ani? Tetumanyi kimuli. Tumanyi kimuli. Erinnya lyetumanyi kimuli. Ey'omukyala. Kati ye mwannyina mmwe teyabagamba amannya ga mukyala we? Era naye amanyi ga kimuli. Katinda maama. Omulundi aze nga akola katemba ku munne ku Naalongo. Agamba amuloga. Olulala yeeyambula engoye n'asigala mu kapale ng'agamba Naalongo amuloga. N'ekyamazima nga Naalongo tamuliiko. Bawe we yagamba nti atwala mmotoka amutwale amuzzeeyo ewaabwe e Busoga. Omukyala eddalu ne liwona. N'agamba abadde bamuloga era eddagala n'agenda n'aliziikulayo ye yennyini. Omulundi omulala abadde ng'akubwa puleesi ez'okumwokumu. Omusajja n'atuuka n'akoowa. Omusajja bwe yakoowa bamuteeka ku ppiki ne bamuwalula. N'abagamba temumuwanika magulu, mumutuuse ku ddwaliro nga amagulu gaagawalula. Kyamazima baali bamanyi puleesa zimukubye otuuka ku Rina nga talina puleesa yadde. Kati tukooye katemba oyo gwatuzannya aleete omulambo gye yagutadde. Ate guba nga sigwamu. Tetulina buzibu. Tetukiinaako buzibu. Mwagala kakasa wawa. Aha. Okuba si gwaffe. Atubuulire nti omulambo omwana teyabadde wammwe. Omulambo nina gye nagututte ne baguziika. Okusinga okubeera nga atuzannyira ku bwongo. Kubanga tulinayo abaana abalala babiri. Naye kati bwe kibeera bwe kiti twekakasa tutya nti n'abasigadde baffe. Erinnya ly'okugamba. N'abasirye face.
wabula nga bw'omanyira nga bw'olaba nti tuleenyezaako n'omukyalo no kubimwogebwako nti ayinza okuba yagabye omulambo gw'omwana ono kyokka naye n'agamba nti bannange sisobola kumala gagaba mwana wange sisobola kumala gagaba mwana wange wabula nange kyambaddeko omwana bamubbye mu ttaka kati mmwe mwagala mbagambe ntya omwana bamunzibyeku nadde ngenze eggula airtime omwana ne bakola ki ne bamubba ne mwagala kiki mba mbagamba omukyala naye yagambye nti agumidde byonna ekisooka bamugobye ekyokubiri ye ngaye kati tamanyi kiki agenda kuzzaako kuba naye yabadde awo omwana ne babeera nga yafulumye ku buli airtime yagenze okuba nga omwana bamutudde bagezezaako okunoonya nagwa emmotoka nga taba mmotoka n'asawaako adde waka ku kijja akuba omulanga wabula nga mu kaseera kano naye kati akyasobeddwa tamanyi oba yagenda kusanga omwana bamututte kati naye kankuba omukyalo naye agende maaso n'okubeera nti atunnyonnyola ye ng'agamba nti byonna bibaawo nti omwana bagamba nti alina omusajja omulala omwana bagamba nti oba oli awo byenjogera tebyabaddeyo kale kankuwe emboozi eno n'ey'omukyalo ono obe ogende maaso n'okubeera nga ogiwuliriza. Byabaddewo byonna nabiwulidde n'abamu nabadde bagamba waawo oyo yateese omwana ku luminati n'abamu n'okugenda mu ddwaliro jjo kuba jjo twasituseero sibona ne tugendayo nga bagamba n'omwana saamutwalako muddalo teyalwala namuwadde ku luminati naye mutwala biki kyova n'abasitudde ne mbakola ki ne mbatwalayo bakakase naye bye boogera si kyekikulu kubanga teri asobola kulumirirwa bukatoliki kusinga paapa bonna basobola okuba balumwa naye teri asobola kuwulira bulumi bwenkola ki bwempulira bye boogera si byempa amatu oba omutima wabula nze kyendaja nakiri kimu nti yenna aba alabye ekyefaananyiriza omwana akole omutima ogw'ekisa oba ogw'okulumirirwa sirina gwenvunaana nti ngenda muvunaana era buli amanyika amayite tatya nti oba ngenda sirina gwenvunaana kubanga olwedde omwana yafa nga nze mulina nenzikiriza nti akoze eki afudde wabula kyensaba kiri kimu okumufuna kyekyokka sirina gwenvunaana sirina gwe ngamba nti kino oba kiri mwalimu ekipapula kyebampa ekyo ekyali kimutwala emulago kubanga olwedde omusawo yaŋŋamba tasobola kubeera nakyo nga tali muyingiza muki nga tali nyina kiwoli agenda omuyingiza mu gundi era mwekiri ne namba zange ez'essimu kweziri kuba bazinsaba omwana ye Paulina Namigadde ye Kasirye David nze Kimuli Jumba nze nokulwanga ensuubira engeri ensawo gye yabadde obanga mpya ate n'engeri gye bavuga abantu b'okumakya ndowooza babadde basuubira oba nva kusuubula oba nze bwe ndowooza omuntu bw'aba yagitutte kye yalowoozezza kuba ensawo yabadde mpya bulungi kati buli agirabako ayinza okusooka okulowooza nti mulimu ekintu kyagenda okukola ki kyagenda okusangamu nze bwe nkisuubira bwe ntyo ensawo bwe yabadde efaanana si yanjawulo nnyo ku nsawo nnyo nnyo eza bulijjo wabula ndowooza ekyenjawulo kijawukanako nti ositula eyina enkoba bbiri osobola okusitulawo otya oba osobola okuteeka wano we bati kati erinamu ekya black n'ekya brown bagenda eyazipu gye bakola bwe bati kubanga yeyina emikono ebiri eno n'eno
Assessor case. Erite yakula we bati etula katika seba ngenda kakona kano neno etula wantu neba n'olukobo lalo luwanvu olukola bulu osodukola ebera nezipu wano we wati makati naona kakona katu naona kona katono naye akakona akobo kasibyo kasako n'obupenzi kale mwebale kubeera nga mulaba wano ku mutuufu gwa Standard News UG era nkusaba gera maaso subscribing omukutu guno olw'emboozi eno. Kale tugera maaso emboozi eno nkugambye ekyagendera ddala mu maaso ngenda kubeera nga njibawa byonna mbibawe kiki ekiri emabega wa kino, omukyala ayogera ki, bafanye boogera biki, byonna ngenda kubeera nga tugera kunyanya ku ba taxi naye babeeko n'engeri ki kibatunyonnyola ku mboozi eno. Nze da Element Man muzzukulu wa Mugema mwebale kulaba mukutu gwaffe ogwa The Standard News. Kusaba genda maaso subscribing omukutu guno ogwa The Standard News ne Element Man sigenda kubeera nga nsukawo wano.